Erinnya lya paati ly'omwana eryamwe mutukuvu Amiina banagomba banange mbaniriza nze Kazibwe Philip Radical Kabeja Junior maaso g'olwaleero sinzidde wano Lubaga era enneema eri kunze osenako n'okutta naye nga nange njagala enneema eno njolezeko Honorable Ndayiro Albert Owawaaka Timothy Mwonge n'abalala mwenna bannaffe abali mu nzikiriza y'eddiini y'ekikatuliki olunaku olwaleero tusinzidde wano ku Cathedral e Lubaga tusinzidde okubaweereza tuyingidde ekisiibo ky'abakatuliki tuyingidde ekisiibo ky'abaprotestant ennaku z'akalema nga bwe ziyitibwa wano mu Luganda ennaku zino ez'akalema ziweebwa ekitiibwa eddiini y'obukatuliki n'eddiini y'oprotestant ennaku zino tuzisiiba okumalako ekisiibo paka ku lunaku lw'amazuukira olwa Yesu Kristo lwe yazuukira ennaku olwo nga tennatuuka tutandika n'ennaku zino ez'okusiiba ze tuyingidde olwaleero nga tunaku olwaleero twagala okubalambika mu ntambula n'embeera y'ennaku ezo ngeri omuntu gy'oziyitamu weeyisa otya omuntu asiibye asiiba atya era omuntu asiibye afaayo nnyo okuyamba n'okuweereza ku bakadde abateesobola n'abalala abatalina mbeera ebasobozesa so olwaleero gye tugenda okuba nga bye tutambuliramu nnaku za kusiiba bintu bya kusiiba bye tulimu nsinzira wano okuddamu okubajjukiza mwena bannagomba nti omulanga gw'omukulembeze akulembera bannagomba bonna omukulu Ssaalongo Ssemata Munnagomba ayongera okubajjukiza nti temuggyako akaliro ku nsonga y'okuzimba mpenja okuzimbira abasomesa b'empenja ekisulo we banaasula ba teachers quarters ayongera okubajjukiza bannagomba nti ennamba z'essimu ezo kwe mulina okuteeka obuyambi buli omukyalina ow'ensawo ya sementi emu ow'ensawo ekkumi owa bulooka ow'omusenyu kyonna kyolina naawe anaakima amazzi tuyeyanza mwebale nnyo mwebale ddala bannagomba mwongere obutazikiza nawe tudduukirire otuyambe tulina omulamwa gwe tuli mu kutambuza kusinziira ku nsonga za agida az'abaana b'eggomba ezikulembera omukulu Ssaalongo Ssemata Munnagomba mulekwa nti tuzimbe empenja gwe mulamwa ogukyasinza okuba omukulu kuzimba mpenja ate ngeri gye tuyingidde n'ekisinzooza embeera egenda kubeera bulungi nze Kazibwe Philip Radical Kabeja Junior nga tuli wano Lubaga twogera bajjukiza tugenda kuba tubanyonyola engeri y'okutambuza ennaku z'akalema kwaniza kwagida live nange sebo nesimye okulaba manya Kagabo John Bosco njagaliza bannagomba ekisibo kye tutandise olunaku olwaleero ekirungi kibabeerere kya ssanyu okwebonereza byonna omuntu asiibye alina kweyisa atya omuntu asiibye alina okweyisa obulungi mu kisiibo nga kino tubeeramu n'okwebonereza n'okweyisa obulungi mu bantu n'okukola ebyo byonna ebikontana ne Mukama Katonda by'agamba n'okwebonereza ensobi zonna Mukama mwatusaasirira ebibi byaffe byonna. Gombo ozaalwa kitundu ki? Egomba nzaalibwa Kisoga omwami n'omukyala Patrick Serubiri mu ggombolola y'Ekyegonza. Omwami n'omukyala Patrick Serubiri tubaagaliza ekisibo ekirungi Mukama abatukumira abatuwangalize tuyite mu nnaku zino ez'akalema nga omukulu bw'agambye zirimu okwebonereza kale sebo naffe tweyanza nnyo okubeerako naffe Kagida live emirimu gitambuze bulungi enako oyagala otumirako omulala okutwalizamu bannagomba bonna mbatumidde obutayawulamu amiina namwe mwebaliseo amanya Elias Matovu amviira Gomba kitundu bayitawo Mukuso oli ekitundu Mukuso mu Bantale Nassa ekisibo kino eky'abakatuliki ekisibo kitandise olwaleero kitandise era kitandikidde mu maanyi naffe tusazeewo ng'abakatuliki okukiteeramu ddala amaanyi Omukama naffe abeere ng'atuwa bye twetaaga atuwa omukisa ate era n'okusabira eggwanga lyaffe okubeera mu mikono egya Katonda mu ngeri yonna okuba nga tubeera bulungi nga bannansi. Ekisiibo kino nkyagaliza mikwano gyange bazadde bange baganda bange okutwaliza wamu n'eggwanga lyange. Bannagomba nsisikanyeko omukulu Honorable Timothy Mwonge munnamateeka omutendeke munnamateeka omusajja w'emmengo ebitiibwa bingi sijja bimalayo naye budde buno musisikanyeko ku nsonga y'ekisiibo ky'obukatuliki kisebo ekitiibwa ogamba otya okubuuza erinnya omukulu nga wano we tuli nze ntwala abavubuka ku lutikko luno era njudde mbeere kakiiko ak'abantu abataano
emipiira gy'amagombola mu Bwakabaka nga nze era na mugire amagombola gammwe Madu Kabula Soke Kyegonza olunaku lwaleero mu nsi yonna ngali mu kwebuulirira kwefumiitiriza eri obulamu oba oliawo obwamuleeta okufa olw'okubeera byaffe ebitusuubirwamu tusuubira nti mu kaseera k'ekisiibo ate mwe tugenda okussa ebiwundu bya Mukama waffe Yesu Kristo wabula tusuubira okubeera nti twayiga kwe era asuubira mu kaseera kano okuba nti tugenda kuba nga twezza obujja biki bye twolekedde okukola mu kiseera kino mu budde buno bwekisegayirire nnyo taffe Ssaabasumba Ngerere yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa kye twakavaamu atukuudde era n'atusaba okwegayirira kuba mu nnaku eza 40 Mukama waffe Yesu Kristo gye yamala ali mu kusiiba yeewaayo kitaawe olw'okuba nti manyi nti sita neetamuli bulungi yali kumulaba nga mutabangula so Ssaabasumba tukubiriza okubeera nga budde sibo tu kadde eri okwegayira manyi tu ebitusomoza bingi n'engeri gye tuba n'obudde bungi obw'ebbaala obudde bwaki kati ku luno mu kaseera kanakisibo tuwerekereze twefiirize obudde tubuwe eri Omukama bw'oba badde tolinayo kaseera kagenda kwegayirira kadda waka n'ofukamya ne weegayirira kati ke kaseera weefumira naye omubegere ku budde bw'okola ki bw'obadde olina ffe ng'abavubuka kitukakatako okulaba nga tulongoosa empisa zaffe tulongoosa enneeyisa yaffe tulongoosa ebikolwa byaffe mu kaseera kano ak'ekisibo ke kamu ku budde mwe tusuubira okuba nga tukola ebikolwa ebyekisa ffe twakulaba tugamba nti tulina okulabirira n'okuyamba abaki abakadde era mu budde bwe bumu mu kaseera kano ng'omuvubuka aleetawaayo obudde bwo kulabirira bakadde ke kaseera ogenda okole ki weefumiitize ku budde weefumiitize ku birungi abakadde abo bye bakolera oba akuzaala oba takuzaala baako kye weefiiriza ogenda olabire tukyalire abalwadde tukole ebikolwa ebyekisa tuyambe abali mu mbeera embi olina ebyokulya odiibuuda waliwo atalina mu kaseera kano ak'ekisiibo bye bimu ku ebyo bye batusaba okukola ki okukola mu kifo gw'abadde anywa kuleetiza omwenge 5 zeefiirize kati tonywa kwata ssente ezo zigulemu ebintu ebyekalu olwale oyamba oyo atakola ki atalina tekigasa kugamba nti nze ni mu kusiiba sirya mmere sinywa naye nga ate tolinawo byakisa byokola ki byokola ekisiibo ekitalina bikolwa oba osiibira bwereere kyova mu vangiri ya leero batugambye nti tuleme kubeera basiiwuufu olw'okuba tusiiba tuleme kubeera mbu tulaga nnyo nti tukola ki ne weesiiga akazigo kiraga nti osiiba naye ebiva mu mutima biki ebikola byokola ebiva mu mutima gwo bye bisinga obukulu mu kaseera kano ak'ekisiibo so nja kusaba era nja kukubiriza abantu bonna nti manyi kano kaseera kakwenaazaako mazambi kaseera kakwejjusa kaseera kakwenenya kaseera kakulaba nga tudde eriki eri Omukama nja kukubiriza abavubuka kuba guno omulembe gwaffe gw'abavubuka ffe ekereziya ow'enkya ffe bakulembeze abaleero yeffe generation egenda okubeerawo ebbanga lyonna naye tetujja kuba bakulembeze balungi tetujja kuba nansi nnungi nga tetwewadde Mukama nga twejje ku Katonda n'olw'ensonga eyo njagala okukubiriza abavubuka bannange yonna gye muli mwefumiitirize ku bulungi bw'okubeera n'eddiini okubeera n'eddiini mu mutima okubeera n'eddiini mu bikolwa okubeera n'eddiini mu njogera okubeera n'eddiini mu nneeyisa omuntu atalina ddiini era yeeyisa bubi ebikola bingi kati ebigenda maaso mu nsangi zino ng'okutta abantu okuwamba ettaka okukola naye ebisinga byonna bikolebwa baki bavubuka naawe natali muvubuka naye nga weenyigira mu bikolwa ebyo ke kaseera kano weefumiitirize weekube mu mutima komawo eri omuki ku Mukama Omukama aga nti munneegatteko mu kaseera twegayiririre wamu twefumiitirize akaseera kano katujjukiza ebira 40 Omukama bye yamala Mukama waffe Yesu Kristo bye yamala ng'ali mu kwebuulirira ng'ali mu kwenenya nja kubaagaliza ekisiibo kino ekidde ebirungi ekijja okuleetawo enjawulo mu bulamu bwaffe ekigenda okukomyawo obuntu bulamu ekigenda okukomyawo okwagalana ekigenda okukomyawo okuwangana ekitiibwa nja kubasaba mufisengawo akadde at least buli lunaku
webulire kwebyo byokola ate owe n'omukama akadde ak'okwegayirira. Nja kubaagaliza ekisiibo kino ate n'amazaalibwa amazuke ga Mukama waffe Yesu Kristo nga gatuuse amalungi. Mukama wange tulina omulamwa kati okumbula eri ogwakulembeddwamu pulezidenti w'abaana b'eggomba ogw'okuzimba staff quarters z'empenja nga gwe omukulembeze mu bavubuka omukulembeze mu ggomba omujja twali tusaba obeeko engeri gy'okoolamu bannaggomba staff quarters eza Mpenja primary school Church of Uganda ziri mu mbeera mbi ngero omulango ogwo Semata yaguyimiriddemu ng'asaba bannaggomba bonna okubeera awamu naye kati engeri gye tufunye eddoboozi lyo nga gwe alinawo ku ddoboozi omukulembeze era munnamateeka obeeko engeri gy'otukoolyako bannaggomba. Tugamba nti nannyini mufu yakwata bawunya n'olweyo nja koola bannaggomba okungira Mpenja naddala nti wayitira mu Mpenja ng'abala bonna tebakujja ku boodi gwe kyokojje ekikolwa ekyokuzimba abasomesa nnyo because ebiseera ebisinga abasomesa bate balina we basula n'abayizi bagenda okusomesa tebajja kuba na results nnungi kuba naye ebimukwata biba bingi n'atuuka leero n'akola ki kati agenda mu budde bwe yandi batandikiramu okusomesa ate ng'ali mukuba akola ki atambula naye omusomesa asulawo wennyini n'abaana be balema okuyita tumuvunaana. Nja kwebaza nnyo ku Mpenja naye mabegakawo twasonda okuzimba Nswanjere primary era twasonda mukulu Stuart yatukulemberamu okuzimba ekisulo kya ennyumba z'abasomesa ku Nswanjere primary kati kiri Mpenja. Nja kusaba bannaggomba buli ekitukwatako twenyigiremu tukwatizamu ebintu bingi ebitusomooza otunulira enguudo nazo eziyita walungi embeera y'amakubo ago si nnungi naye bwe tuba waffe mu Buganda wano okuva edda nedda tulina ekintu kye tuyita ekya bulungi bwansi tebamala tetulinda gavumenti era bwe tunaddanga gavumenti ebintu ebisinga bijja tulema okukola ki kutuukiriza. Kati nja kusaba bannaggomba buli omu kyalina kiweeyo ow'5000 ow'2 owaki waayo kyosobola tulabe nga tuzimbira abasomesa staff quarters ezo ate bwe tunaava Empenja ate tugende n'ewalala tusobole okulaba nga at least buli tuddabulula ebyenjigiriza mu Ggomba kuba ekyamazimba era siffe twakoze obulungi ennyo mu byavudde mu bigezo nga bannaggomba ate nga tuligamba nti Katikkiro yatugamba nti tuzza Buganda kuki okuzza Buganda ku ntikko tutandikira wansi kuviira ddala ku miruka ku kyalo ku miruka ku magombolola ku ssaza kati mu ssaza bwe tuba gavumenti yaffe teyabadde nnungi tugezeeko okukola ebintu bino ng'okuteekawo ebisulo by'abasomesa basobole okusulawo basobole okuwa abayizi budde obukola ki obumala ate namasa nga bafunidde ennyumba ez'okusulamu muleke kuwa ate ku budde buzza mu bintu birala nga gwe wano oteekawo buteesitulo mbasaba tukozese ebisulo ebyo okuyamba abaana bw'oba weetaaga abaana okubateeka extra kabawe because olina awokola ki tewetaaga nti ate n'atambula kitegeeza abaana okola ki nja kubiriza bannaggomba teri kyabugagga kisinga education omwana mufube nnyo okulaba nga mutwala abaana mu masomero ebya gavumenti weebiri naye at the end of the day genda okumala nga kidda kuggwe ng'omuzadde so zadde abaana abayizi abayitirako Empenja both and second tusobole okulaba nga tuzimba ebisulo ku Mpenja primary school nga mutuko ku mulimu. Olw'eddoboozi eryo saagala kwongerako olw'ebigambo by'omukulu byagambye naffe tujja kubeera wamu naye Agida live engeri gye bamulonzera tukuyozaza ssebo okuba nti walondeddwa ku kakiiko oli babeera bataano akakiiko ako amagombola mu Buganda tulina amagombola 174 amagombola mu Buganda kati emizannyo n'omuzaamu yeteekateeka by'emipiira kati mu kugezaako okulaba nga Kabaka butambulira ddala tuukira ku muntu wa wansi naddala mu mbeera eno ey'ebyemizannyo yasiima n'ateekawo n'emipiira gy'amagombolola nti nga tetunabagenda mu mipiira gy'amasaza mugyebika tusooke gyaki kati gwe weggombolola Empenja ebeere ng'esamba ab'Empenja mutegeere ab'ekyegonza gwe ow'ekika kati nze ndi Wangabi bwe nalabayo ntegeeze kuba nti bannaye neggomba tulinayo omwana agusanga kitegeeza ttiimu y'ekika nayo tugenda kukoze ki tugikoze ate nawe essaza agenda kuba alengera nti Mpenja
ayo mwendo omulungi eno omusanvu omulungi so kati kyava yasiima n'ateekawo emipiira gy'amagombola era netebwa ku kakiiko ak'abantu abataano akatwala emipiira egyo mu Bwakabaka bwa Buganda era nga nze mwogezi waako ku wiikendi eno ngenda mu kutongoza emipiira egyo mu ssaza lya Basajja e Mawogola. Kale ssebo ekitiibwa munnamawulire ku ludda olwo naffe tukuyozayoza bannamawulire ku side eno ya Agida Live era tugenda tutambula wamu naawe nga bw'oli muganda waffe oli munnagomba munnaffe olw'obulungi bwa Gomba era ng'ennaku z'omwezi 10 mwenna bannagomba nange nyongera bakoowola tugenda beera ku kisaawe ekiriri nga twaniriza minisita akulembera ebyemizannyo n'abavubuka n'okwewummuzaamu yowekitiibwa Serwanga wekitiibwa ffenna tubeerewo ekitumwanirize sebo tuyanze tuyanzege ku Agida Live tukolera tusimanya zaabwe ku lwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kati ne ensonga y'okuzimba koota z'abasomesa nsonga nkulu nnyo olw'ensonga omukulu pulezidenti w'abaana b'Eggomba Ssemata ensonga eyo pulezidenti oyo aba kaagituddemu nsonga nkulu nnyo era ajaggiruŋŋamya naffe nga bannaggomba tugenda gyenyigiramu n'amaanyi mangi okulabika nga abasomesa baffe babeera bulungi. Ekisiibo okutwaliza awamu nkyagaliza bannaggomba abakatuliki bonna n'abatali bakatuliki. Tuyanza nnyo okubeera ku Agida Live. Eddoboozi ly'Eggomba weewaawo era omulango guno gukulembeddwa pulezidenti w'ekibiina ky'abaana b'Eggomba atwala bannaggomba bonna omukulu Ssaalongo Ssemata munnaggomba. Nsaba bakoowoola tulina omulango ogutambula nga ffe bannaggomba ddala abasomera Empenja Primary School Church of Uganda era essomero lyasomesaako omuyimbi Ronald Mayinja eryo staff quarters eri bubi ekituufu kifulukwa twagala kubalimba tusaba obuyambi buli omukyalina akireete abasomesa basula bubi kuba gavumenti ye deploying obu deployings nerekawo ndoola naye tusaba RDC omulimu guno mugubeeremu RDC w'Eggomba tusaba LC5 w'Eggomba tusaba MPs b'Eggomba mwenna bakansala ba LC chairman mwenna ab'ekitundu ky'Empenja mwegatte wamu nammwe mu omulanga guno mugukwatireko. Bannange nsanyuse nnyo okubeera ku Agida eddoboozi ly'Eggomba mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okutunoonyaako kaakati nkoowoola abantu abatuliraanye mu bitundu by'Ekireka Kikyali Wajjala Banda Ntinda mwenna Nakawa Namugongo nti bana tulina ebintu by'abaana ebirungi mujje mutuceekingeko mujje munoonye ebintu ebirungi tudiringira mu ngoye za second hand naye first class. London tulina ebintu ebirungi ddala engatto tulina amatawero tulina amasuuka tulina ebintu bingi nnyo okuva ku mwana ayakasookera ddala okuzaalibwa paka nga ku myaka 15.